Nze Jeff Ekongot nga nze Programs Director wa Uganda Musicians Association. Lero kyetuliko ye final consultation eya etteeka lya copyright wana Uganda. Tulimu amendments. Process ebadde etambula guno omwaka gwonna nga twatandikira ddala wana Kampala ne tukola consultation ezaali ez'abantu abatonotono ne tuzzaako ez'amangi ku National Theatre. Ne bakola consultations ne groups ez'enjawulo ezirina ba stakeholder mu copyright nga ab'ebitabo, abafirimu, then ate ne tuddayo ne mu bayimbi mu ggwanga lyonna ne tugenda Mbale, ne tugenda Mbarara, ne tugenda Eggulu, finally ne tukomawo e Kampala. Eno step gye tuliko eraga ddala nti embaga esembedde eya copyright. Eno embaga yeetaaga okwebuuza ku balala abaliko abagirinako kwegamba sse okumanya nti ki ekigenda okukolebwa kyekyo kyennyini era kiri mu mulambulukufu. So olwaleero eno final consultation eri mu Kampala egezaako okulaba nga tewali birowoozo bya muntu yenna ebirekerwa emabega. So ebirowoozo byonna bye bakuŋŋaanyizza okuva we twatandika guno omwaka byonna kati babisengejezza babitadde wano mu eno consultation, making sure nti buli muntu abimanyiiko era temuli bintu buli omu kyatamanyiiko. So that wabanga olina kyewemulugunya eno yessaawa oyogere. We tumala wano bagenda kudda kati okubaga kye bayita the text of the legislation, ke kagambo ku kagambo akanyonyola etteeka. Bagenda kubagaako kigende mu cabinet, wekinaava mu cabinet kiryoke kigende mu parliament. So emirimu gyaffe tufe tugikoze, buli muntu awulira nti alina kyagala kibeerewo eno yessaawa okuteekayo ebirowoozo byo, era ne wetumala wano tekibeera too late okuleeta ebirowoozo, naye nga wano ye lukuŋŋaana olusembayo olugenda okubaawo. Ebisigadde bijja kuba bitambulira mu mpapula, owandiika buwandiisi oba n'otuukirira bonna abaliko. So tusanyusa nnyo okulaba nti kino kitaddewo era gavumenti tubadde tugisindika omwaka gwonna tulabe nti kino kiggwa era nakyo bakitaddeko pressure. Ebbanga lino lyonna ki ekibadde kisibye copyright eno kubanga bagitambuza kugenda mu maaso? Ekibadde kigisibye nti ffe naffe bennyini tubadde tetufaayo nnyo emabegaawo. Copyright etteeka already weeriri naye mulimu ebibulamu naye nga tetubitegeera n'eririwo tetulitegeera. Naye eno effort ffe abatono abamu abadde bafuddeyo to making sure nti buli muntu ategeera ekigenda mu maaso, ategeera etteeka eririwo n'ekyokubiri ekirina okukyuka mu tteeka lino epya mu amendments tetulina okukola. Era ebimu ku ebyo bye tukubadde tukwatako tugamba nti bwe twakolera lino eririko ebintu bya digital byali tebinaba kukwatayo, naye kati mulabye nti tewakyalina CD zitundibwa, tewakyali teepu, kati byonna etteeka bibadde tebiriimu. So byonna bigenda kuyingiramu. Mulimu n'amateeka against yonna ze bayita conventions ezasayiningibwa okuva nga after 2006 bakolera etteeka lino, kati byonna bagenda biyingizaamu tulabe nti byonna bikwatibwako. Mulimu n'ebintu ebyenjawulo nga bayita private copy levy, etteeka okulaba nti omuyimbi essente ze ezigendera mu bwerere nga abantu batambuza music ku WhatsApp, ku masimu gaabwe, ku ki abafunamuuko ebintu ebimu ebiteereddwamu. So ekintu kitambula, tulina essuubi ddene nnyo nga abantu abali mu ba stakeholder ba copyright. Ebibiina ebibadde bye tumanyi ebitakwatagana ekiri WUMA ne Federation, olowooza bino ebibiina mu kino ensonga zinaaba bikwatagana bulungi nnyo oba birimu okukubagana? Ebintu bya Federation ne WUMA tebikwata ate ku bizibu byaffe. Ebizibu byaffe ebya copyright bye bimu era wano olaba tuli ffenna. Ebintu bye tulinamuko enjawukana biri mu nkolagana mu nfuga. Era tusuubira tugenda bitereeza, tukyalina essuubi ddene n'okwogera twogera, naye ebizibu byaffe tutambulira wamu era n'obitereeza tutambulira wamu, era tuli wano tuli ffenna tulabe nti tubimalawo ffenna. Ekirangiro ekyo Ed Kenzo kye yayisizza ng'agamba Smile Federation biri oba biri twakirabye naffe naye tulowooza nti yakyamuseemu bukyamusi, naye nga tewali kipya kyakoleddwawo. Ekyabadde kyogerewako bikwata ku nsonga za UNCC eri mu ssaawa ya nkyukakyuka, era ebirowoozo ebyabadde bisanganya bibadde bikwata ku UNCC era bikyagenda mu maaso. Kino ekyokugamba Smile Federation eri mu maaso, ebyo bintu byetaaga teeka okugamba nti waliwo enkyukakyuka, tewali teeka pya likoleddwa, era association zikyalina eddembe okuwandiisa empya ne Federation nazo zirina eddembe okwewandiisa okujjako nga waliwo etteeka erikoleddwa
erigamba mbu wa federation kino oba kiri. So ze tusuubira nti ayinza okuba yakyamuseemu awo naye wabanga ekyo kyalina kukola tujja kikola ffenna tusuubira era we tuba nga kyekyetaagisa tujja muwagira we tuba tekyetaagisa nga era tujja kukola ki tujja kusigala we tuli. Ndowooza kyansobye okugamba nti abayimbi tetunabeera organize. Nga abayimbi tuli organize, tulina associations ez'enjawulo, just waliwo ekiteeso nti ezo associations zifune enkolagana. Enkolagana eyo yeetanaba kukkaanyibwako era ekyo kya bulijjo ebitongole bingi bikolagana naye oluusi nga tebanafuna nkolagana ki entuufu gye balina okutambulirako. So ekyo tusuubira nti kijja kuggwa at some point naye nga tekiina kye kiyimiriza kugenda mu maaso. Ebizibu byaffe byonna bijja kutereera era tubikolako wadde tetunaba kukkaanya ku nkolagana.